tumusiimye nnyo Allah ayongere otusisinkanya kolera enteekateeka ennungi tuddemu tusisinkane kasooke tuve mu mbeera naye tujja kweyongera bakadde batu. Amiina. Nti tafunye kale tugende. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sabana ngumye naye n'essanyu lingi ku mutima gwange, kungulu ku mubiri ne ku mutima gwange. Bannange neebaza buli omu mu kiti kye, bemmanyi ne besimanyi. Mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukoze omulimu ogw'amaanyi. Bwe nnyina ebbanja okweyongera okwebaza omutonzi wange nti nakimusaba era nannyanukula. Nannyanukulidde mu maanyi gammwe. Nze ali siyina maanyi, siyina buyinza, n'ekigambo ekyo kyangwa mu matu. Nali naakakiwulira bwe nti neebaza omutonzi wange era nensuubiza nensaba nnwanirire. Naye annanwaniridde, kadde bange mbeebaza, neebaza nesekwebaza omukulu Honorable awaddeyo obudde bwe, awaddeyo buli kyasobola, ne mu nsawo akuddemu. Nze simuwanga wadde nusu ekikumi, naye lwe yajja n'andaba mu kkomera yambuuza bye yambuuza, naŋŋamba okakasa byoyogera bye bituufu nti bye bituufu. Naŋŋamba ŋŋenda kujja mu kkomera, okuva olwo tawummulanga. Neebaza abafamire, famire eno nga bwe mugiraba ebadde eruuzinze kinene, ebadde etuuse okusaanawo obutabaawo obwange. Nze muto gwa famire, naye olw'okusaasira kwa Mungu neebaza emikutu gyonna. Mwami Mutebi, from day one batandikirawo olutalo paka ssaawa ya leero weerukusize. Okulimba kibi, sibulirangayo nti bakuwaddeyo wadde nusu olukumi, naye owaddeyo obudde, owaddeyo buli kyosobodde. Bannange mwenna mbeebaza, munnambudde okuva lwe nayingira ekigo paka ku lunaku olusembyeyo. Badde nfuna abagenyi abatali wansi wa 50. Mbeebaza buli omu mu kiti kye, kwabangi besimanyi abavudde erudda n'erudda. Buli omu n'akwatibwako ku nsonga yange, namulaga amaanyi. Abali ebweru, emikwano egyange ng'omuntu, bannange mwami Mukasoba alira, omwami ono bwe bankwata enkeera yaawo yantuukako. N'omugenzi Meja Waswa yakutuka, kyekango kya Waswa kyaviirako. Sabana amusaasira ebyamusobako, amuwummuze mirembe,
obulamu bwekyasigaza ku mirimu gye nnaakola nga mirungi eri Allah amutoolerangako n'amugabirirako ebyo bye ndibambuzi nga bisanyusa Allah wange. Nebaza bakanso bange bonna, bakanso bangi sibamanyi naye baasituka bannaye basalawo banwanirire ate omulimu bagukoze. Nesaba Allah ow'obuyinza abansasulire kye basinga okwagala kuba nze sikiyina nzimbo. Nebaza omukyala Furufiga, ya Rabbi Mungu, omukyala oyo ankoledde kinene, omukyala oyo annambudde, buli lukyala lwakomera abadde annambula, ankoledde omulimu omunene gwe siina bwe nnyinza kumwebaza. Ye yalibadde ansaba naŋŋamba mpaayo nkoze bwe ndi, naye yabadde ampa, yabadde ampa, mwebaza. Bangi banna ebimu sibijjukira, munansonyiwa, munansonyiwa be nnaaba neerabidde, naye neebaza abalamuzi, ne neebaza poliisi okuviira ddala ku poliisi bwe bankwatira e Kajansi nateete, baakola kye basobola. Ne neebaza abakulembeze b'omu kigo prison, nabo bambeereddewo nnyo. Bakomuleds bonna mu kigo bannange kati ekiri mu kigo prison bayinza okubawo olunaku olw'okusamuka ebbanga ettono lyemmaze nabo, naye buli omu kyamukwata. Neebaza Katonda, ne neebaza n'obukulembeze bw'eggwanga. Freedom of right, ddembe ly'obuntu, mukoze buli kimu olw'okulwanirira eddembe lyange, naye nga byonna tulyebaliza gavumenti nti yatuwa eddembe, nammwe bawadde eddembe, munwaniridde. Beebaza n'okubeebaza, siina kkomo lyakwebaza. Nsaba Mukama Katonda abampeere kye musinga okwagala. Omukyala Maama Fiina taliiwo wano, naye buli lukyala abadde ansindikira ebikozesebwa. Mwebaza mu buli mbeera yonna, amaanyi g'ataddemu. Siina kkomo lyakwebaza lyabo. Nsaba Allah abampeera obulamu obulungi. Neebaza maama wange, maama ono yankabyanga amaziga buli lwe najjanga mu kkooti, nga mpulira musaasira okutambula, naye ankoledde kinene. Era maama ye maama, akoze maama kyasobola. Taata wange Bamenya okuva lwe yawulira tawummulanga, era paka lwakikkusizza. Taata weebale kunzaala, maama mwebale kunzaala, mwebale kunjagala, mwebale kumbeererawo, naye buli omu mutima gwe sibiriddwa bwereere. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Interview ekomyawo, tejja kusukkako awo. Talk to my lawyer. Wetuulire ekibuuzo okiise, refer to my lawyer, yajja kuba akubuulira ensonga ezisukkamu awo. Tewali kirala, mweraba, mwenna tuweebaza. Bagaye talk to my lawyer. Try bajja communicatinga. Wano kye bagambye kooti Haji buli nnaku 27 buli manda esembayo mwezi ajja kugenda nga yeeripootinga eri kooti. No, temukkiriza. Awo balooya be ne Haji
kale Mungu abankuumire, mwebale nnyo, mwebalire ddala, teri bwe tukyawa, mwenna tubeebaza. Godfather, ba bloggers, ba kanso webali, kanso Kaluba wali, kanso Umaira wali, n'abantu mwenna. Talk to my lawyer. Yagambye dda talk to my lawyer. Answer wagifunye. Ebyo si byakaakati ate njagala bakubiriza ekintu mwenna abaliwa. Mu bulamu bw'ensi eno kasita ofuna obuwanguzi, nabbi yatugaana okuyeeya be tubiwangula. Okitegedde? Bw'oba ofunye obuwanguzi toyeeya gwokoze eki gw'owangudde. Hajji bw'atyo bwe yatendekebwa ate naffe bwe tutambulira. Obuwanguzi bwe tuba tubufunye obwaleero, we shall remain humble. Waliwo omusajja omwe yagamba kooki wange nti be humble. Naye naffe we shall remain humble. But we are happy. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much to everyone in the diaspora, everyone wherever you are, everyone in Uganda for having supported Hajj. But Hajj only has one answer for every interview, and the answer is Talk to my lawyer. Takbir! Allah Akbar!